Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu Ekanze weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opu Shifah nakawombe njagala wekanye. Okay, mu programu weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one twatambudde dda era nga twatuuse dda tuli njeru bukaya Bukaya njeru, yes, twazze dda side z'ejjinja ne tukwata twazze dda twatambulidde ddala olugendo abamanyiyo mumanyiyo tuzze okusurprisinga eyatutumye amuyita anti we naye nga bambi mami we abaddewo mu bulamu bwe amulabiridde yamulabirira yamwagala kwegamba yamukolera ebintu bingi omwami asinzidde awo mu America. He's a priest eyatutumye nyo batunasoma mufuna ku simu obudde buno ninga bwe tuzo surprising omukyala bamita Valeria Banaki gwe tuze okusurprisinga era nga yangambye obubaka bwenja okwebaza njamuga nti mami thank you always for being there for me since I was young kyayagala okwebaza nti kuva buto yamubeererawo n'amwagala n'amubudaabuda kwegamba n'akola kyonna nga bw'omanyi omuntu watuuka okugamba nti oyo mami wange mami kye yandikoze yakikola so tuleese surprise leero aweza emyaka 9 we are celebrating her at 90 so ne tuleetayo obulabo obutonotono era nga bambi bwe tutyo tukeeredde ddala twakedde nno nnyo service egenda natandika butandisi sawo wennyini service ndowooza oluggwa nga tumukubako surprise. So byebigere bino le lunaku olwaleero ensonga lwaki tuzze era nga mikwano Hypex Studios bali Busabala Road ya Najjanankumbi awo nga Cobbins Motel be bakafulu bokkuba ebifaananyi eby'omulembe n'okwata vidiyo z'emikolo gyonna beekwate tugenda kwejjusa bali ku 0789 343802 oba basange ku 0754 192434 yandaba nga enteekateeka zitandika butandisa ab'engoma batuuse bafather batuuse naye nga ffe weetuli ate nga mbajjukiza nti Hosh Fashions and Bride bali kushere bulenga be bakafulu b'okwambaza engoye ez'emikolo balina gomesi ennungi balina ebintu byonna emikolo gyonna balina kaftans balina sharia balina amakanzu balina essuuti babayise Hosh Fashions and Bride tewerabira kuyitirayo mukwano bapangisa gomesi ez'omulembe ye beekwate so kasoke nkubireko eyampadde endagiriro amanye nti wendi ntuuse ja zino saawa zibadde batugambye gundi okubanga ewedde 5. Hello mukwano. Anji nyabo. Wasido otya nyabo? Bulungi nyabo wasido otya nyabo. Bulungi nyabo. Otuuseewo. Nze ndi ku mukolo. Where are you? Ndi wano nenda yingira mbadde mazo parking emmotoka. Kati nyingira. Kale, nja kulaba wano ngoye. Nenda ba service egenda tandika butandisi. Egenda kutandika butandisi. Bana singe running by in 1 hour. Kumukaaga kwennyini nebanga ewedde. Wazize nani? Nakuyingiza ngenda kuyingiza mu program ya commentator ya MC. Ukitegedde? Kamalo muloonya wano. Kale naye kanyingire kale. Annange bwe tuva wano tudduka ate tulina omukolo omulala ku Elite kubanga batutiddeyo 1 hour baŋŋambye tutuuka 4:05 kwennyini service eggwawo tukole surprise but 1 hour is already gone service egenda tandika butandisi so kyekiriwo bwe kityo from here mujja tufollowinga tugenda ku Elite okukola surprise. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukumu butona
Tebaleko sebo. Nawe tebaleko. Kale. Yes, the MC. Yes, sebo. Kati bangambye nti oyina surprise ya Yeah. Yeah. So when would you want to do that? Because there was a program late by 1 hour. Yeah, it is. Bade bangambye kunya turn service etandike. Yeah. Service oluggwa mu surprising then baleke badde ku biddako. Oh yes. Kyekyo kisooka. Tusooke. No kyengamba nti misange ewedde. Tusooka nakyo. Yes. All right. Misa oluggwa bwetya wennyini tuyingirewo ng'abantu bakyatudde na bulungi. Which introduction would you want to? Okay, Hope Shifah or surprise. Yes. That's okay. Fine. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bonga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bonga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Choir from St. Caroli Wagambiko Parish, and I want to welcome all the dignitaries that are present here today. I know every one of you is on invite, and our invitation is towards the celebration of 90 years of Mama Valeria Okum, and we thanking God for the gift of life that she has been given.
from the prophet Isaiah, chapter 63, verse 7 to 9. Prayer for time of affliction. The loving deeds of the Lord I will recall, the glorious acts of the Lord. Because of all the Lord has done for us, the immense goodness to the house of Israel, which he has granted according to his mercy and his many loving deeds. He said, "They are indeed my people, children who are not disloyal." So he became their savior. In their every affliction, it was not an envoy or a messenger, but his presence that saved them. Because of his love and pity, the Lord redeemed them, lifting them up and carrying them all the days of the old. The word of the Lord. Thanks be to God. My soul he doth restore again, and me to walk doth make within the paths of righteousness, within the paths of righteousness, and for his goodness' sake. Yea, though I walk in death and fear, yet will I fear not evil. For thou art with me, and thy Lord. For thou art with me, and thy Lord. And staff with comfort still. My table thou hast furnished in presence of my foes. My head thou dost with oil anoint. My head thou dost with oil anoint, and my cup overflows. Goodness and mercy all my life shall surely follow me, and in God's house forevermore, and in God's house forevermore. My dwelling place shall be. This we talk about Valeria. And that's all. You know? I think I better start somewhere here so that I see everybody. So Valeria, 90 years today. The Lord called you from your mother's womb and said, Valeria, come out. He had created you with a purpose which you never recall. He only puts it into fulfillment. And you have passed through thick and thin. There are more people who know you more than me. Who am I? This is something about you. But I'm happy to do it anyway.
singa kwogera Luganda lwensinga okumanya bannange. Olugeriza kumakya sirwogera bulungi nange oyigiriza ndakuteekamu akasavu n'akanyama bwentyo. Omukyalo ono gwe bayita Valeria nabagambe simumanyi nnyo mumanyiko ke mumanyiddeko namumanya mwaka gwa 2021 nga ndi awo embikko 21. Omukyala muwala we gwe bayita Sylvia ye yamuntuusa najja ng'olabe maama wange nga babeerawo ebukaya. Sylvia webale kuntuusa ku mukyalo ono nange ne mumanya olwaleero naalibaddeko wano nange. Omukyalo nantuusa ku bantu abalala bangi. Wesanga bangi abali wano ne bamanyira ku mukyalo ono Valeria. Bwejubaliza Katonda olwaleero professionally she's a teacher. A teacher tebakula. A teacher awedde emirimu. A social worker. And I have to thank you, Valeria. I will be thanking you also. You worked with Father Pikavet. I think most of them here, not the late Father Pikavet. He worked so close. He had a mission, she has a mission, still has, to cater for the suffering, the disabled. When I came to know her, we used to, you know, what do you call it? Yansigo bulwadde obwokwagala abalema ababonaabona. So she used to take me, I would drive her to Nyenga there, to our stations, to abalema abaana batalina abaweerera mu asirizi n'abatwala eyo e Kampala, to the missionaries of the poor, abaana bawala n'abatwala ne babasomesa. Sister Elizabeth, I don't know where she is, from the ekibiina kyabe Nalukolongo, alina essomero awo ku Nalukolongo Road, Emengo. Batwala abawala nange natwala mwattu webale kunsiiga mutima ogwo nali sigulina. Basomera emisa bakansolinga, waliwo abaali baliranga ebizibu. Omutima ogwo Katonda yagukuwa. Ono Father gwe bayita Kalanzi mumumanyi wa Radio Maria yasooka kuba wa kibiina ekyo ekindi Kisenyi. Munange bw'otuukayo oyinza okudduka emisinde n'ovaayo. Eriyo buli muntu wa shape wano omubiri nga gwakulanga bwe gwagala bonna bali eyo. So Father Kalanzi kozi ddala yani Raymond, Father Raymond of Radio Maria, that was his first calling to the disabled, actually even until now. She took me there. The lame, the unfortunate, thank you very much. Some of them she has helped, some are relatives, others are not. They have grown with her. Gyakuzizza namuyita jjajja oba senga oba maama. Olina amanya mangi nnyo. Amiina. Mukope notice bannange. Tukope notice kubanga nange nazikopa. Omukyalo ono abala bajja mwogerako naye, thank you for looking after men and women and children. All around woman. Your children, your very children. You took them to school single-handedly. Thank you very much.
We used to collect things to take to Chisenyi, to the poor. Thank you very much. You have a courageous spirit. It is also contagious. As I told you, always for others, always for God. When I came to Bukaya, I think people of Bukaya know me because of you. I've been in Bukaya many times. When I was in Nyenga, just to show you the contagiousness of the spirit of Valeria.
we have a surprise for the baby girl in the house. Lady Shifah, please come with our surprise. Yes, before anything else goes on. Twagala bafana balaba kantu kano. Yayambyeko Shifah, please get closer. Omukyalo notera omulaba ku TV, abalaba TikTok. Yes, Mukaka, your surprise is in front here. Okay. Abaluganda mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kyanyisa okuba nga tubasinkanye naffe tufunye omukisa okubeera part of the service. Ebiseera ebisinga tuba mu makubo, tuba mu mawanga, naffe mukama n'atuyamba nti twasobodde okukeera ne tulaba service yonna ne tuba nga tusabyeko misa ne tulaba misa yonna ne tuba nga tusabyeko naye nga omugole waffe Kaka tusanyisa okusanga. You look so beautiful, you're very smart, happy birthday, congratulations. She's 90 naye bannange, she's still a baby. Mukama mulungi. Kaka waffe oli bulungi, weeyagala bannange wanyume. I love your necklace. Whoever designed her did a great job. Kaka waliwo yatulaba ku TV yenze nakawombe Shifah Hope lwakuba bafaani bange abe 40 banyongerako eri abooli abooli. Yes, ne bampa n'ensonga lwaki yenze empaako yange abooli. Yes, so waliwo yandaba ku TV nga tukyalira abazira abakola ebirungi n'agamba nange oyo ye muzira wange maze omwezi nga mulamba nga bakuŋŋambako ebirungi. Ani g'osuubira eyatumye Hope Shifah eyamulaba ku TV n'agamba nange njagala Shifah obeere mugenyi nga nnya. This is Bukaya Njeru. Yes, ani g'osuubira mu bantu bo? Ani? Simon aliwa bannange. Yegwe bakuteebye kankukubi bansaba bankwatireko ekimuli kya Kaaka kino. Bino birabo bye jasiteka wali ekirabo kya Kaaka. Tukube essimu Simon gwe bateebye wadde oli awo tusaasira airtime. Nsaba essimu ogikwate omubuulire lwaki watutumye okukola surprise n'otagyekolera ng'ate wooli ku ground. So bannaye muli bulungi abagenyi baffe. Mwebale kubaawo mwanyumye, mwebale kuma budde twekubireko mu ngalo. Yes, so tuzze mu moment wanje sente ekimuli ekikye kiri special kyakulirako sente. Jajja Kaka ateebye Simon gwasuubira. Simon teyakoze surprise. Hello? Hello? Gyebaleko ssebo? Kale nyabona gyebaleko. Kale Kaka agamba nti Simon alabika yamukoledde surprise kati twogerako naani ssebo? Mwogerako ne Father Patrick Kizaiga. Ng'asinzidde mu America. Kaka bamuwe microphone ayogereko naye amukoledde surprise Father Patrick. Yes. Yes, ye yatutumye. Mukaka. Okay. Mukaka. Yes. Yes. Yeah. Amina. So agambye mu byonna agambye thank you ma'am Valeria. N'agamba nti akusiima byonna obaddewo nnyo mu bulamu bwe era gwe muzira we gwa celebratinga. Yes. So
sebo bakuwulira bw'oba olinayo ebigambo bya Mukaaka mugamba akuwulira. Mbadde mami njagala kugamba nti weebale nnyo okutwagala okuviira ddala obuto, weebale nnyo okutubeererawo, weebale nnyo naddala nze okunjigiriza okukola. Nze naye simanyi kulunda nkoko, naye kaakati nzirunda. Nali simanyi bintu kino kiri, but you put me to work. And I'm so grateful. Emyaka 9 Mukama gy'akuwadde, you deserve more than that. Weebale nnyo byonna. I'm proud of you. Thank you so much. Tweyanziza Father, tweyanze. Yes. All right. Okay, tweyanziza nnyo ssebo obubaka obwo. Unless ng'olina omulala ali wano oba gw'otumirako, but Yeah, tumirako Daudi, Auntie Sylvia, Auntie Jackie. Yes. N'abali awo bonna, ne Father wa Bisimbi. Ne Ssaalongo nno waali daddiwo. Ssaalongo Matayo. Ne Yes. Sister Joani. Okay. Yes. Kale tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Tweyanziza twesiga ssebo, ate weebale kulaba program n'osinzira mu America n'otulaba, ate weebale kucelebratinga muzirawo in a very special way. Weebale mugamba bigambo ebyo nga waali abantu abamu tumala va mu nsi ne bagamba bannaye omuntu oyo nno yali mulungi nga naye toliiwo biwulira. Tweyanziza nnyo ssebo. Yes, sir. You're welcome. Yes, banaye abalungi abatulaba, surprise wetyo weegenze nga tucelebratinga omuzira waffe. Tusaba omukolo gukyagenda mu maaso, continue celebrating her. Nkimanyi olunaku lwo kyawulira ebigambo ebirala bingi ebirungi. Bali ready to entertain you, bali ready okucelebratinga, so just enjoy the rest of your day. We love you so much. Ebbanga lyonna woobeeraawo, beerawo ng'okimanyi nti bangi abakusiima si Father Patrick yekka, but na bonna abali wano, cause obalaba bonna bali abasanyufu, smiles, that's why they are here, because they love you so much. Mukama akongera emyaka emirala, tukyakwetaaga, tukyakwagala obeewo, twongere okuba nga tukucelebratinga, tukulaga omukwano. You played your part, naawe bwebudde abantu bo bakulage essanyu erisingayo. Tweyanza nnyo, tweyanzeege, surprise wetyo bwegenze. Yes, abooli neeyongeddeyo ate, mwebale kutulaba ku YouTube, otekamu weewunyisa omwagalwawo, surprise your loved one. Abantu gye batulabira ensi zonna, ate n'oba ng'olina omwagalwawo ebweru wa Uganda, mutulabye all over Europe. Era nammwe mukyayinza okugamba Shifah bw'oyingira America, naffe Father Patrick tumuweereza surprise. Show yaffe tugikola internationally. Thank you so much. Nsigadde nze Nakawombe Shifah Hope. Bye bye. May God bless you. Obadde oli mu kulaba, weewunyisa omwagalwawo, oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano, Hope Shifah Nakawombe. Tusisinkane nate.